Nzikiriza nkutwale mu kitundu ekisembayo ekya Love Story ya Sister Angel. Wandyagadde okumanya yo kati embuzi ey'emyaka 28 eri mu mbeera ki? Tugenda kubitegeera mu kitundu kino ekisembayo. Kati era embuzi gye ntandikiddeko. Kati biwulire story eggweyo naye eve mu ddiiro. Ate eyo kampuni we yakubiranga Mr. Sozi wamanyirangawo nti omulimu ogufunya simanyi wakiri kati bati luli wakyali. Kati nze appointment yange yali tenaba kutuuka nga eringa ya wiiki ejja. Kati waliwo omuwala gwe twali tunoonya naye omulimu yali yasuula CV walala mu saluuni. Kati nangamba Angel jangu tugende omperekereko. Kale twali tukikola bwe kityo like group yaffe mwe twali tugirira nga waliwo gwe bakubidde nga mwescotinga okugenda olusi chance ekwatirayo nawe gwe batayise n'ofuna omulimu. Kale group yaffe yali yeeyagaliza mwe twali ngebe ebyawookiini abamu twafunirangamu bwe tutyo emirimu tebakubidde like ne bakusiimirayo wekityo wekyali. Kati neŋŋenda ti omukyala twamusangamu mu saluuni yali mulasha ati yabeera ayagala kundeka wanene ebweru. Omukyala nagamba muyingire mwenna netuyingira n'abuuzaani gwe nakubidde neyeewaayo n'ambuuza naye nga mukono gwange kale yalinako oba ebimu twesinga teyabeera musanyufu. Kati waliwo ekibuuzo kye yamubuuza kati nze accidentally neeseka. Nze siri muntu asekaseka simanyi nnyo bintu byakusekaseka. Bintu byokusekaseka mbiyigidde eno bintu byakwesesasesa nga toyagala kuseka just olina kukuuma osekaseka nange yakwekakaseka kuba abantu bano baagala nnyo fesiyo nga eriko kasmile buli kaseera ng'ate omukyala tampa omulipetezo partition mwe yali apangisa nga ngamba kati genda osuloomu enkya okeera kukola. Sirina kwadde idea ya saloon wadde nali nabisomako ke Uganda n'ate ebyeno birala koza nviiri we basala njala nga birala. Kati nze saamanya oba nomu mu saloon bakolamu ebyamasaagi sibimanyi mwalimu n'okutunda eddagala lya habo simanyi eddagala oba lyali mu mateeka bulungi simanyi bulungi netwali tulitunda ti munnaye Mr. Sozi ng'enkyakeera mwanna wanje saagenze na kintu ebintu nno natumya bitumye namunaye Mr. Sozi ntandika kakalabya ngenda bantraininga naye nga bampadde omulimu sirinako wadde ka idea. Nina ka idea ka saluuni z'ewaffe omukyala nkwatamu bambi omukyala yanjagala nnyo kujjako manager oyo yasusulanga kuba nalimu omuddugavu omu yali tayagala nnyo baddugavu nange nkola bantraininga njiga ne bantraininga ne massage kuba mwali mu massage owa buli kika ow'ensi ez'enjawulo lunaku lumu bampa omulimu. Nze Mr. Sozi mu bulamu bwange nali sirabangako musajja nga neeyambulidde maaso. Maama nali mbalaba ku biiki eyo kuba nono gye nagenda okukyala ayabeera mu tawero yavangayo yesibye tawero Elvis wadde namulingiza naye omusajja banayabe yaneeyambulira maama ningenda nengamba naddukayo nengamba manager omusajja yeeyambudde amanyi gyali mu China nga kale oluzungu talumanyi nnyo bulungi agamba eti nengenda kati ekyayamba madamu najja nemugamba omusajja yeeyambudde kyokka ng'ekyewuunyisa bantraininga nga already binatrainingako okuba full body era babeera beeyambudde. Madamu nanzizaayo nangamba tandika ase bannange omusajja nga omusajja mugumu muzibu
taliiko nga ndaba omusajja taliiko kekyusa naye saamukola bulungi kozi yali ayagala hard ate kati nze saabeera nnyo strong nkola relaxing yali ayagala so hard kati hard nali sinaba iga nnyo tekamu effort amalako madamu namukolako ati weyafuluma nemugamba madamu sigenda asobola massage at least nja kukolanga facial njasigalanga ku facial n'ebintu ebyo remember wano baka you have to engalo zo ntibazikuwa but olusi as a full body you have to do even tummy kati tummy waneeno nga maaso wano tummy olina mulinga abalabayo onemanya olina otwala engalo waneeno wansinsi engalo accidentally zisobola okuwona kuki ku kazindaala akasinza naye ng'okimanyi nti Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda bakabaka ba furniture njagala kutegeeza onoonya kibajje ki tonoonya keesi z'abafu tetuzirinayo kati eyo ng'ogigyeko njagala kutegeeza furniture gw'oyagala yenna ate ng'olina obusobozi obw'okusasula ku kibanja mpola tusobola okutambuliza furniture paka w'omwagala oteekateeka mukolo tandika okusevingayo mpola otuuka okutwala omutwalo nga gwegwo ogukugyamu okuweesa ekitiibwa ate nga tegukumenye mu nsasula tojja zifuna zaawamu kubanga ebyoyagala bingi kati olugendo nalwo lutambule mpola ku screen nga bw'olaba Aisha Najemba Furniture Mart ennamba eriemu okulagirira botuka ebbanda awali ekipande kya Nabisunsa Girls then ebusukka kubo ojalaba kalina waggulu gym kati awaddako ojja kubanga olaba furniture yekka olwoba otuuse essimu mwogerezeganye akuweereza ebifaananyi sima byoyagala diru gikutule wamma obeere nga wootuula furniture omutulako nawakenyi n'ogamba nti ye wano weewange wano weewange weewo engalo accidentally zisobola okuwona kuki ku kazindaala akasinza nga nkisabise nnyo kazindaala akasinza otwala wano wansi mumanyiiwo kati waneeno like yeevunize ku kitalo olina okukola wano mafati nga mubisambi tyawo mubisambi era wasobola okuwona kazindaala kuba engalo olina nengamba bannange nze nengamba kineno madamu sijja gisobola bakazi baze bayagadde akanene akabina nako kamasajinge mabeere nengamba nedda madamu genda sigala nja kukola like head massage nsigale ne ku facial then neddagala n'ebiri ebisigadde embiiri njala bengenda osigalako but remember massage yali asasuza nnyo kyali kisinzira ku byokola ne sente zosinga okola oba okola mugundi ebyo byonna kati ate gwoba ofuna nnyo ngamba nedda naye massage nasigala mukola olumu kuba olumu staff teyabeerangawo kozi twakolanga even outside but olusi bakasitoma twafunanga bangi staff eri wabweru kati nga mukola kati lwenakolanga massage madamu yampeyingira okola olunaku kuba nze nali eyo department nga sigikolamu oba okukiwandika wali nakinsasuzaako kati mba nkyakakalabya ku mulimu waliwo olunaku lumu bino mwe tuzungiddeyo mahotel tuzungiddeyo mu village lunaku lumu ofuna home service kuba wabeeranga oba kasitoma nga yakwagala n'agamba njagala African girl ng'amukolako bulungi kati ng'abukinga gwe buli kaseera kwolwo nafuna booking naye nze balo madamu teyansindika nnyo kuba okuyingira gundi eyo nze yali abasingamu obuto kati madamu yamanya kale egyebweru eyo like ogenze mu village eyo kiba risiki teyansindikangayo nnyo okujjako hotels ogenda obo village yansindikirangako omuntu obo nabamukola olusitami then gwe wali ng'oli ku facial oba ku head okusavinga time okusinziira obudde bwe yabookinze kati lunaku lumu
madamu aleeta ba colleagues abalala. Kati building yaffe wali oyingiza kaadi okaadi eteni eri ekisumuluzo buli omu yalina ekisumuluzo kye wano ng'emilango gwingira olina kuteekako kaadi. Kati lwali lumu madamu n'aleeta ba colleagues abalala because tebafunirawo kaadi eziyingira n'ebisumuluzo. Kati wabeerako lunaku lumu kuna booking wabweru even ne colleagues omu kuba muguni yaffe twabeeranga bana oba basatu kozi bali tebakkiriza extra even n'abana kwabeeranga kwebbirira. Kati nga waliwo twagenda babiri ne colleague gwe tusula naye. Kati ekadi yange eggulawo waneeno ng'oyingira nalina okugiwa ku bano ba colleague abapya nga tukyashaninga kuziba kajja tebanafuna kaadi bayambe wali okuba nti baggulawo even ki ebyange nga mbawa ati nga tugenda ku home service nga manyi wenaakomawo nja kukozesa kaadi iyo no colleague gwe tubeera naye tujja komawo ku ssaawa emukozi driver wakudropingayo nadropinga naye twali tulina twali tugenda kukolako baali ba 1 hour. Kati nze laba ate maliriza ngate madamu ankubira nina booking endala. Kati nga ngamba ngende njikole nja kulipotinga enkya ku mulimu saa 8 nga ngenda njikola kozi yali tasobola gikyusa kozi customer yali abukinze nze ngate oli colleagues andekasaga madamu sirina kaadi naveeyo nakomawo saa 8 ogw'ekiro. Kati saa 8 kwekyo ekizimbe kyaffe kyabeeranga kizibu nnyo okuba nti ofuna akuggulira emisana kyabeeranga kyanguka abava mu ndabayi naye saa 8 ogw'ekiro kyabeeranga kizibu. Kati nengamba nkoze ntya sirina kaadi kuba ffe ewaffe mwe twali tusula madamu yali yateekawo etteeka ssaawa eziwera 5 teri kutawaanya banno bandi awo nkyabyebuuza abeerawo omubugajja amabogo era mubamanyi Nigeria ng'aggulawo ambuuza erinnya lyange nga mugamba mpama nze Tasha naye Tasha si erinnya lyange. Musajja nga nseebula nga ngenda. Kati omusajja n'olulala twesinkana tolwo tuva ku mulimu nze n'abayindi n'Abafilipino ate bannaye tokulanga n'Omufilipino olwo bannaye abantu abo balina olugambo. Omusajja yawulira nga bano bampita ate erinnya lye saamugamba kuba ffe twali twambala bulala. Tutuuka mu lifuti omusajja nga ngamba hayi Angel mama. Kati bali ne bagamba yayiga ddi erinnya lyo kuba nali nkola interview sa nagamba ndi single. Ekyo nno kyali kimatalenga okusinga ali tayagala nnyo kozi yagamba abana abasajja babambyeko nnyo era ali yakyawa Abafirika nga takyabakozesa mbu babambyeko nnyo. Yatuwa etteeka teri kuleeta musajja we tusula kyokyo nga twakiwulira ate omubugga mbuuzaako omubogo tangoberedde atugoberera. Kati nze saabifaako. Kati Omufiripa mu Indonesia atuuka n'agamba lwaki oli omusajja atugoberera amba bannange. Kati naddayo n'agamba nze kanzireyo n'amugamba tuddamu gwe kutugoberera mpozi tukuyitire poliisi. Nalowooza ombogo agenze so ombogo yatulinnya Kagere. Ombogo nalaba lumu mwe tusula twali tuli awo Mr. So kumakya kuba ffe ku mulimu twalipotinga nga saa 6 engeri gye twaliko ne massage ya saa 6 abasinga okuba nti bakola mu saaluuni n'eddagala awo nga bagenda ssaawa awo nga 4. Onaye Mr. Sozo omusajja nga akadde kaakano okutunula mu kano akatuliko oluggi maama ng'ogamba si mubogo ng'omubogo yali ku luggi. Bannange abaana kebaga Angel era bannange abaana bankazakaza sinza atamanyi kuyogera. Munaye Mr. Sozi ate tebandoopye ewa boosi
ate omulasho oli yali strict yabeeranga mulungi nnyo nga tomenye mateeka ng'ate ku mulimu guba mulimu bwe mugenda out biba biralamu ng'oli omukazi kyenamusiimako bwe mukola ssente sometimes nga manyi obatwalayo out napangisa lumwe mulimu TV kwata omuzindaalo n'oyimbe n'alyoka agula amabokisi g'ebikebe by'omwenge n'alyoka emusalawo nti leero pizza n'alyoka agula amabokisi ga pizza amwe mulya ne mukowa omwenge be banywa ne bakowako zinze siri munywi gwa mwenge sinywa mwenge baatryingako nnyo kinjigiriza but simanyi kuba family nze mwemba temuli ali anywa mwenge kati wamusalawo nti kulya KFC n'alyoka odalinga ebibaketi by'enkoko bya KFC aya buli omu n'olya n'okowa bukooyi kati waliwo lunaku lumu oba nagenda n'enkola era bagezaako banfoosinga like okwagala ogunywa kati n'enkwata mu ngeri y'okuzanyiikiriza n'enkwata giraasi witos kati nabeera simanyi saakitwala nze serious n'entosinga kati n'engiteeka wansi bannange omukazi yanyiiga baanyiiga ne bagamba omuntu waatoosinga you have to take it then n'ogiteeka wansi togiteeka wansi nga tonyweddeeko ngumaze otoosinga bannange timunayo olumu nga bosi waffe atutwalayo mu hotel zino ezikola buffet ezifumba ez'emmere ez'ensi ez'enjawulo bachina baamerika bayimba ki zifumba emmere ez'ensi ez'enjawulo werobozaamu n'ogenda kweri emmere y'ensi eri n'ogenda kuyeno ensi nanyumirwa alonda kyoyagala budezaati kirya bujesi kakofi kyonna kyoyagala nange oli omukazi naye ekyanyizanga tugenda eyo mpote twakomangawo otamala okulya kalega newe yapangisa engeno lumu nga tuddayo wa kumakya naye we bandoopa nga bintuuzaamu nga ngoba kati mukungoba kulowooza ofuna tiketi enzira ewaka. Okimanyi nti Dembelio Properties and Associates balina estate ku luguudo lw'Emityana ebulamu Jeza nga ziri kilomita 2 okuva ku Chorus otuke ku plots ezo amazzi amasanyalaze ku 2 5 ku 10 nga yakyapa ku $13,000,000 okumanya ebisingawo genda mu inbox oba kuba ku simu eya Dembelio Properties and Associates nga boziraba ku screen. Madame Nancha Beatrice ajja kuobuwabuzi bwonna obukwata ku estates n'amataka ag'enjawulo ge balina genzikiriza nti ojja kusanga agagwa mu ekyo ky'oyagala. Oyagala lya faamu, kuzimbako maduuka, masundiro g'amafuta, oyagala kuteekako makaago ga mu kibuga, ga mu kyalo, byonna ajja kubanga akubuulira ekisingawo. Nga ngoba kati mukungoba kulowooza ofuna tiketi enzira ewaka naye ntuuka ku airport simanyi nakya ekyandiko njakitegeera lwaki nakoma ku airport maaso awo ate nenzirayo engeri gye nali nfuuse profession nafuna mangu omulimu omulala ate nga gumpa akasente akawera osingako eno wadde ono bosi wange yaddamu n'ayagala nzireyo aye kuba eno engeri ye gye yali antraininze kale yali tampa ziri ssente ng'ez'abe professional kati eri gye nagenda ng'ate mbimanyi nnyo then nemberayo naye tukyali ntouch nali nze okujja eno okusinga ali mami wange andi n'okwerabira Elvis omulindirirako naye bwe nabeeranga eno mami wange yafaangayo nnyo yankubiranga essimu mami wange yansabiranga buli lunaku waba tafunye zikuba direct mami ng'essimu ya WhatsApp ajagifiirako nange simanyi kati ndaba mami kyakyekingako ngamayi kuba nze yeyanneesukanga naye mami nateranga omusindikirayo akasente wali we nali nkolera
nemusindikirayo akasente naye namugamba nga bugamba mami enda kusindikirayo esente kati mami nga wensindise nze sitawana nakugamba mbu mami nasindise sente nedda nga mami oluzirabirawo aŋŋambirawo nti sente nzirabe ansindikirirawo mesesi ebino ebyekusuuka ate buuza ate sente munayo ozirabye no munaye Mr. Sozi kati wabeera oba lunaku lumu nkikola nga wekibeera nsindika meseji ansindika ne sente kati saafaayo nga nziramu nga ndaba mami leero nga teyampeereza meseji nga ngamba kannindeku kubanga nze saagala nnyo omuntu kuŋŋamba muteeka ku puleesha olw'obusente nga te mami wange yali takirina kati mba neebase ndaba mami agidde mu ngoye enjeru nga nnyimiridde emitwetwe nga muyita mami kati uyandaba nga nzuukuse ndi mu kirooto n'atambula ng'agenda talina kyeyanyega ne mugamba mami olagawa mami olagawa teyanzira n'enzuukuka kera ku majja ng'amagulu agange tegakyasobola ttambula emikono tegikyasobola kukwata ne bambuuza enjo kiki ne bakubira mukama wange sasozi wenjujukiramu olunaku olwo nze mami wange yantema amagulu nga sisobola kuyimuka nga sirina maanyi enkeera kolosaakula nkwata essimu ankuba dayirekiti kati tasha yankwata sita wange akagalanda ke kankwata ne kaŋŋamba enjo mami mulwaddemu tebakiŋŋamba mami mulwaddemu naye sente tebaŋŋamba sente kozi kwolwo nali nzisindise mu banka sazisindika ku mobile money ye sababuuza sente nababuuza mami naŋŋamba mami mulwaddemu naye ajja kuba bulungi yesi yalwalamuuka emabegaawo bwe naddira eno erina sukaali kale ne puresha twalina omusawo amukolako kati omusawo olunaku lumu yali afiiriddwa ewaabwe n'atulikommendinga ku musawo omulala kuba olwo olunaku mami yalina okuddayo mu ddwaliro mami yagenda fayiro ziwona kati omusawo yamuwaamu eddagala eddala yamuwa siye yalina okukozesa agenda tuusa ennaku z'omwezi okuddayo kuba baali bamuceekinga buli luvannyuma lwa mwezi nga omusawo yali amukolako yali atukolako nga gambano si yalina eddagala lye wali omira kuba obulumi bwali bweyongedde waliwo n'ebituusetuusewo okaawo nagambano kati ate omuzza ku liri lyalina obugomvaawo ndowooza we bwava ennyo nangamba naye ajja kuba bulungi kati simanyi mukama yanjogereramu atyo enkeera bwalo ngenda ku FB nze sitera nnyo obeera ku FB nsangayo waliwo mami waffe twakula naye waliwo omuntu gwe namubuuza kati ye naasala mangu naŋŋamba munnange kitalo nnyo mami bannange saalinda nakumalayo tasozi nze nazirika kuba omutima wiiki eyo yonna nga ndi mugonvu lole obwantema ate eyo wiiki mami yasigala njigira naye we namala okitegera mami teyadda wenawonga bannange Mr. Sozi badde simanyi tesobola onyumya ku mami wange nesitakaaba gamba wakitemwa ngamba naye era oluusi omuzadde aba muzadde mami we yali asembayo yagamba muto wange akwate essimu alikodinga byamugamba mami yabagamba omwana wange temumugamba ali wala naye Mr. Sozi saali wala mami yamanya nti oba nsobola obanyiikira nayongerezaako n'ebigambo bye yaŋŋamba nze kuva olwo sitereeranga tesiddangamu kuseka nti nseka bya ddala I hate myself Mr. Sozi I hate myself omwagalwa
mami wange yali buli kimu. Mr. Sozi mami yali antegeera. Tenali njagala mami wange. Naye mami mukazi w'otuuka n'akuba akalulu. Nagamba kyuka ndabe. Mwanange, anange mami. Mami takyaliwo. N'akuwa hug. Gambutufu owulira owumudde. So tight and calm. Nze Mr. Sozi ekigundi ekyasooka we naddayo namala bumazi myezi. N'olwakubira mami natuuse. Banaye mami yakuba enduulu. Nagamba mwana wange okomyewo. Oli mulamu. Tolinaako buzibu. Toli mulwadde. Oli mulamu. Banaye mami yakuba enduulu. Daddy naye yaliwo namugamba. Kiki. Muwala we yakomyewo. Bannange. Negati tebikyaliwo Mr. Sozi. Nze senga mami baali bamugula ne ssente. Mr. Sozi nandibuuze mami. Nze ekintu ekyo kikyantiisizza okudda ewaka. Kyekyankomya ku kisaawe luli. Ntidde okusinkana memory eziri ewaka. Nze Mr. Sozi nalina ekyako everything. Kyonna ekinjujjukiza mami. Ng'ebifaananyi bye byonna nabitiriitingamu. Nga even me nakyawa ebifaananyi nga ze sityekubya bifaananyi. Ntutte ebbanga nga sekubya bifaananyi. Nakajja nziremu okwekuba ku bifaananyi. I think kuno omwezi Mr. Sozi siwonanga. Nzikiriza nkutegeeze ku Masses Quality Beddings enansana ku masitowa opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Tuba twogera ku by'omu kisenge, olwomba ntegeeza omufaliso, amasuuka, mattress protector, mattress covers, blankets, ziduve, pillow cases, mosquito nets, doormats, carpets, ironing boards, mba njogera kwebyo ebijjo kukuleetera ekisenge ekyokubeera ng'okyenyumirizaamu. Abantu tebaagala kubeera na mu bisenge. Mulaba abantu batwala mu bisenge tulo. Omuntu ayagala ekisenge kyasobola okubeerayo n'akolerayo byayagala nga ddala waali nayo nnyumba nnamba eyeetongodde kubanga yateekamu ebyakabi. Obisanga ku Masses Quality Beddings. Ku screen nga bw'olaba nnamba za Masi. Njagala kutegeeza nti ajja kuwa obuweereza bwonna bwe weetaaga mu ebyo by'onoonya. Ajja kuweereza ebifaananyi, londamu, siima, bakole delivery, ekintu kibeere nga kigguka. Mr. Sozi siwonanga. Sawenzirawo amaziga gampitamu. Wendaba omuntu ayitako mami. Alina mami bannange amaziga gampitamu. Mr. Sozi zembula kwesiba ku muntu. Mpulira njagala mpiteko mami. Mpulira njagala tuddemu tulireko wamu. Tolinange waka. Netulirako wamu. Netukuba olwali netuseka. Mr. Sozi ffe olaba. Nze ne kwenzirako. Mami wange yalina obulago ng'obugonda. Omubiri gwe gwali gugonda nnyo. Kati twakayaniranga oba obulage. Bwe tuba tutambula buli omu n'akwatako omukono gumu nga tubeera tubikayanira. Imagine twali bakulu. Naye nga mami tatugoba. Kati ebyo byonna tugenda kuddamu bifunawo. Ani ayinza otutegeera? Daddy gyali. Kimanyi he miss me. Lizako nangamba Dr. akomayo waka. Kubanga even mami yali agenda yamukutira otukuuma kyokka twali bakulu. Agamba mami wamwe yangamba mbakuume. Wanze lusindwawo n'okuyogera ne daddy. But he loved me so much. N'abasisita bange banjagala. Simanyi kyebandaga oba kyekiri mitima gyabwe but kyebandaga. Naye I don't know why I don't feel their love. Love yabwe sigiwulira. I don't know. Mr. Sozi sigiwulira nga bwe nawuliranga eya mami nti yes, I'm loved. To my brother, but tebali so loving. Ati omukwano ogwo gwa mami mpulira njayana ogufuna. Simanyi njayana artist ofuna omukwano ogwo
kale newe nfunayo mami kati wali yasobola okunjagala nga mami netuddamu netutuula netulya ffenna mpulira nkyegomba abakyalina bamami ng'atuukiriza omulimu gwa mami mwagale negomba nnyo abakyalina bamami baabwe kuba nze nafiirwako omukwano tenali nsobola okukaabira Mr. Sozi since then nategeera nti okufa gye kuli nansonyiwa naye nina peeni ku mutima gwange nina obulumi Mr. Sozi sibeera mu bantu ati Mr. Sozi mbandi awo munange waliwo sisita waffe tetwali tuteranga ogenda yali kazini wange naye ffe waka nga wena kugamba eri emabega nti ebyo tebyalingawo bwetwayitanga sisita yali amaze senior 6 mala senior 6 nali mu senior 4 oyo omusajja naamufuna nekimubba kyava eyo nansonyiwa kiyiteza kubanga banaye nina obusungu nina obulumi nava eyo napakula sisita wange agenda nakisajja yalina omulimu gwakola tojja mutwala omusajja talina wakyalina basuza musuze basula enjala bakola bipakasi eyo gye bakoze oba yali yamutwala eyo mu bikyalo sisita wange yali tamanyi nkumpi yali tamanyi kulima banze walenga nabagamba ffe batutwala nkulaba ku kisaanyi kimu nga tubuukayo era ne balekeraawo tutwala munaye sisita wange ng'abeereeyo ng'abalireyo mu kibimonde sisita wange yayiga n'okulima nga balya bimererezi bye basanze mu nnimiro bannange Mr. Sozi nga tebalina we bali bakola otisalako omusajja n'agira naddayo mu kibuga n'akola n'afuna ssente kati naanona sisita wange baali bazadde n'omwana omu bwe bazaala n'omwana omu atutte naye omusajja teyajjukira kyokka Mr. Sozi baali mu mbeera eyo nga teri wa luganda lwabwe kaabe mami we kaabe daddi we banoonya ku mulenzi oyo ku musajja oyo naye we baava mu mbeera embi omusajja afunye ku ssente omusajja tayagala kubankinga ssente yali ayagala nnyo hadikash ng'ayagala nnyo ssente ze zibeere wano omugogo gwe sifa abalina omugogo gwa ssente ng'asiba bbanda ensawo n'ezimba wano atambula nagwo sisita amugambako munnaye tugule tuzimbe maama omusajja awulira beeba n'abasajja abeefuula nti bategeera nnyo buli kimu bakimanyi omukazi tamuwabula kati neebuuza kazini wange omusajja ng'oyo yali amunoonyaako ki baamumugaana dadi baamugaana nga wano waaguza omulimu baali baagala namugira bamwongereko naagaanirayo naye Mr. Sozi abafamire b'omusajja baatandika okwesomba ng'omusajja waka baali balya nnyako kamutambuza ddembe baneemu nansonyiwa Mr. Sozi nawe onansonyiwa nga bakaagala nnyo nga kumpi agula kitundu kyako sisita yafumba ne babwegera ne bagenda nga babwegedde takoma okwo n'abahadikazi n'abashopingira busawo naye nga mukazi we ng'enviiri azisibako abo lwe bazze mbwanyirireko naye nga nze kazini wange byonna abiŋŋamba kuba twali ba mukwano nze nali laki Mr. Sozi nze nali laki ne basisita bange abakulu nze nga baŋŋamba ebibanyigiriza nga ne basisita bange bambuulira kozi nze natandika myaka 12 okuuma ekyama nze nkuuma ekyama n'oba okola otya kizibu otinjijjamu nze waffe baatuyigiriza emizi waffe tetwakolanga lugambo
kati oluusi abasajja bangamba nga ngambako basisita bange abamu nga bagamba ekyo ate tubadde tetukimanyi ng'ate nze ssebo twatuulanga awo nga nze sisala musango mbu basisita wange nzira saidi ya sisita wange nedda sisita wange aba omukyamu mugamba oli mukyamu muula kino bwekite ne bwekite era abalamu bange banjagalanga nnyo kati ne basisita bange bambuulirange kati oyo kazini wange yammalirangayo namugamba naye kazini yali yakula bulungi abasajja bamukwana naye kazini wange yali agaana abasajja ng'agaana abasajja omugamba kazini vaayo olina abasajja abakwagala kale oba nga tali amugambako maweewaka kubanze dadi wange yali ayanire n'obooza dda abaana ng'akwaniriza ne bazzukulu be tagenda kusaba sukaali tagenda kusaba ki kyalyako bazzukulu be kye balyako dadi ng'asobolayo okujja eyo nakulinda bwe kiba kyetaagisa kuleeta waka tatuuka wamuko bamala byogeramu kati n'abuuza omuwala ye waaba akooyedde ddala tadde ng'amugamba tisoke vaayo oba alaba omwana wabonaabona nnyo ng'amugamba vaayo wane waka tetukugobanga nga dadi tebalangira kuba nalabako akomawo teyamulangira paka yatuusa ekiseera n'aba kazini tumugamba vaayo oddemu ewaka osinzi kazini bannawe oba omusajja ali yamuloga kati ng'ate wadde omugamba ebigambo ate ng'abigamba omusajja nga n'abamukwana kazini agamba oyo omusajja kati ate omusajja ffe betwamugeeza ng'amala abitugamba ate wetuba twazeeyo bannange abo batambudde kati nze mba ndi eno baŋŋamba kazini mulwadde so kazini yatandika olwala sibitegeera konzo bagenda ne bamucekinga kubanga nze essanyu lyange nga famire yange ensanyufu njagala nnyo famire yange nnyo nze Mr. Sozi newe mba ntuuse nga nina kyendi kuyagala nze newe nabeeranga e Uganda nayagalanga nnyo ezo French fries chips nzagala nnyo naye nze nga newe mbaze ngenda oggula sisange nankobera sisi njagala kompa olinayo omutwalo mpe nzisazaamu ne musindikira omutwalo nze mbagala nnyo Mr. Sozi nze simanyi era we mulaba wenti nga smilinga that's my happiness kuba nze sinazaala ate naye Mr. Sozi alwadde ate wagenze mu ddwaliro bwe bamugambye mbu alina olubuto baŋŋamba alina olubuto mbu myezi 7 kati simanyi omuntu eyazaalako kuba yali yazaalako 3 abaana 3 kati omuntu eyazaalako Mr. Sozi mbuzaako abakyala Mr. Sozi oyinza oba tokimanyi omuntu eyazaalako omuntu asobola okuweza myezi 7 nga tamanyi nti ali lubuto kuba baŋŋamba mbu oyo sisita wange yalina olubuto naye nga talumanyi myezi 7 agenda mu ddwaliro omukebera bamusangamu obulwadde ng'ate alina lubuto kyokka kazini twamugamba nga vaayo sisita vaayo ng'omusajja amujogerawo n'ayogera n'abakazi nadda wano ku lusobenju lw'ennyumba n'ayogera n'abakazi ku ssimu ate omusajja ali mu kalogo kalenze waabwe baali basamira era bannaye olabanga omusajja alimu olwesamize nga gw'owulira tokikkiririzaamu ddukirawo misinde oyo omusajja mbu yali musamize ng'era we tugendayo oluusi yeekwasa ezo empewo neffe waffe twabeera basabi twali basabi nnyo
yekwaseza empewo bwe nawulira mbu omusajja sente zaali zamugwako kati ate sisita wange yali yamuwonga ne mu bintu byabwe kozi ddajuwe eyali akulira simanyi empewo zaabwe yali yavaawo kati n'omusajja mbu nga yazongeramu oba amayembe wento we nawulira oba kyebiri simanyi kati yali yamuwongayo oba butamanyi oba nti alina lubuto sibimanyi agenda mu ddwaliro okukola olunaku lwennyini lwagenda wagwa eddalu bagamba mbu obulwadde obusome bwali babuyita busome obulwadde obukwatirira obulwadde byali byaggwayo simanyi wenjogera naye mbu obwo obulwadde bwe bwamusuula eddalu era sisita wange bamugyamu omwana nga tategeera ne bamuteeka mu byuma sisita wange ne bamutwala ebutabika sisita wange bamutwala eyo ebutabika awonyewonyemu naye ategedde nti mulwadde sisita wange ndowooza teyakkiriza sisita wange teyakkiriza sisita wange yali munafu nnyo omutima like me alabika teyakkiriza nga ye obulwadde obwamusanga waka sisita wange teyeyagalira mbuwala bwe sisita wange yayagalako abasajja babiri n'alyoka agwa ku oyo omusajja eyamumaliriza anaye musajja mukolimira Mr. Sozi omusajja Mr. Sozi ankubuulira omusajja oyo sirimusonyiwa Mr. Sozi sisita wange bamugamba mira eddagala sisita takkiriza Mr. Sozi waffe baali batuwe eddembe ne bagamba buli mwana agende mu ddiini gy'ayagala ffe tuli bakristaayo naye baali batuwe eddembe ne bagamba buli mwana agende buli omu ddiini gy'ayagala as long as osinza Katonda era amba pasita kati sisita wange yayitangako eyo church n'agenda mpapo nageni yasanga omusumba omufere namuyita mufere kozi nafidinga sisita wange ekigambo nti sirimu awona nga tokozeseza ddagala just pray instead of tenga nti saba nga woomira eddagala buli kimu kijja kubeera singa yamugambawo ekityo osanga sisita singa yalibadde waali yandibadde yatereera kozi ndabye bangi abalwadde bateredde naye simanyi oba yatya buti kuba bannaayo okukuba agamba wulire nze Mr. Sozi nagendako mu ddwaliro okukola medical bannange sebasina musajja sirina bineno bye bagamba like ebisala ebyo mbu byenkozesezza naye nze nakankana kuliza omusawo yayinza okubuulira nze nakankana kati omusawo adde ambuuza ekigambo mbuwosanga ngo maama nze nakankana paka we bangamba lisaaso sitayo ku sisita wange busembu mukubye azeeyo wagira tebamugamba nti oba yazaala omwana kozi baali bamulinda asooka atereere omwana yabeerayo mu kyuma kuba bamugyamu nga wa myezi 7 sisita wange ejjukira bamugamba obulwadde buli ku stage esembayo kyokka agaanya omira eddagala abeerawo bamukomyawo olunaku lumu abeerawo 2 n'addayo bwebityo paka munange sisita wange myezi mitini sisita wange bwatyo
n'atuva ku maaso. Sisita wange naye takyaliwo leero, naye ani yamutta? Ye abasajja muli babi, abasajja abamu muli batemu, abasajja abamu temusaana kuba mu bantu banange. Waba ofunye ng'obulwadde ozungidde gy'ozungidde, funa akafo akalungi ogambe mukyalawo at least naye ataasa obulamu, akuze abaana be. Sisita wange yaleka abaana bato, oba omukulu yali wa myaka 11. Mbutufu ogenda bateekamu step mom. Naye abasajja bannanga, abasajja nabakyawa, bannaye abasajja mwantama, bannanga abasajja mbawalana. Bannaye nina obukyayi ku basajja, bannaye abasajja abamu muli babi. Naye kati nakisazaamu okukyawa bonna okusinziira ku mboozi ya dokita gye nawulira. Andi waliwo blaza bayali abeera Abdabi blaza, simanyi bulungi gyalabera but eyalinako girlfriend w'omuyindi. Neŋŋamba at least ku 100 waliyo 10 abalungi. Bati omuntu akoze atya okufuna ku 10 waba baliyo? Kuba tuli bangi ababayaayaanira. Bati ngamba Mukama at least kwabe 10, percentage yeye 10, at least mubeemu wange. Mr. Suze kyandeese ekibuuzo nga nzize ku kibuuzo. Bannange Mr. Suze olike gwe nabagambyeko wali waggulu anti kommanyi keta neesibyeko ali eyo nninze naye Mr. Suze oyo omusajja saamwagala, ke saamwagala, omutima gugaanye omwagala. Omusajja aweereza obuntu bw'alaba abumazeeyo. Musajja ng'anyo omwagala. Mr. Suze nkozi ali eyawoza nninze. Aninze mbu Mr. Suze mbu tuzaale mbu tukuze, oba akuze naani? Simanyi. Seba mbu tukuze, seba omusajja yangambye mbu tukuze. Yangambye tugende tuzaale. Naye Mr. Suze ekibuuzo kuba simanyi yawasa oba kuba nze sagala nakumanya bimukwatako, kuba nze simwagala. Kati lunaku lumu nambuuzaako ekibuuzo ne mugamba osobola kunninda bbanga ki? Yanzizeemu mwaka gumu bwe yanzize ya 1 year. Kati neŋŋamba oba nnyongezeeyo ebbanga. Kati musange nga yawasa, kati neekwasa ekyo mbu wawasa, so nga mutima muwonye buwonye. Neŋŋamba it's not fair because Mr. Suze now it is 8 years. 8 years nga kanninze. Tesimanyi oba yeeriira ebintu bye kuba mmanyi abasajja tebabeererawo. Ate mubaamu n'omuntu gw'ayagala gwe yandyagadde obeera naye. Kati simanyi oba yenze oba ali kunninda kukola revenge kubanga nagambye nagendayo emirundi ena kena atanfuna. Kati yanfuna kati ngamba oba nninza akole revenge amala ansuulewo
kuba omutima ngamba oba netika omusalaba nga yamagamba nti omukazi ayiga okwaga oba naayiga omwagala ngende naye mufumbirwe naayiga naye ng'omusajja simwa omusajja bana omusajja oyo yali ampunyira bubi ndowooza kubanga nali simwagala yamera saagala nze bantu bamera omutima gwange tegwamwagalirawo kuva ku ntandikwa nempulira nga mwonoonedde emyaka mingi Mr. Sozi myaka mingi 8 naye nga simwagala Mr. Sozi mulowooza ndiyiga omwagala ngende ku musalaba oba just mwatulire kati wemba wakumwatulira mwatulire ntya nga ndi eno mwatulire oba ninde mala okuddayo omututuule mugambe nti munnangeke sikwagala nkyawa ki ennungi nsaba munyambekoko nze nno ndi muwala oba ndi mukazi 28 years sizaalangako ate seebakangako na musajja ate ndi proud kubanga nze okunkolako ekyobulambuzi and to use me ngenda nenzirayo n'ebintu byange Katonda ne mugamba nti ndibye nabyo manye ebidiba biddawa nannyini baabyo tolyesanga eyo n'olubirizi lwange mu ggulu saagala nze bintu byakunkolako kyabulambuzi andiyugo tejo Mr. Sozi Mr. Sozi muna kyekyo sibeerangako na musajja togamba mbu nkulimba kituufu sibeerangako na musajja ate ndi proud nkiddamu ndi proud of it Mr. Sozi neyanziza you don't know otadde smile ofesi yange Inzani Mr. Sozi mamanya olina abantu bangi Mr. Sozi kati ntulamu awo nentebeza nengamba kati Mr. Sozi yatandise nayitako oli nayita nekwoli najja kunze bannange you don't know kwamanyi nga n'ebikola bingi oli muntu wavunaanyizibwa olina abantu bangi abakwetaaga naye obalese noyitawo nojja nombuuzaako you don't know wanti wangamba good morning dear sister banaye nali stress nengambe wali yanjagala nengambali yanjagala Mr. Sozi nze kola olunaku nasiba ne musanyufu ibe ne bosi yewunya colleagues bewunya ne bambuuza afunye boyfriend nenga saafunye just ogamba ka sister nawulira nga nzize buto nga ndi wa myaka 12 tosanga Mr. Sozi nga ndi wa myaka 12 era buli wempulira nga ndi stress nga nzirayo naye kati kali wala nga nzirayo nga nkakebera buli wabuuza dear sister mane nga mpulira kozi mpulira nga afunye big blazer ali caring kozi ndaba blazer bange tebali romantic tebali loving oba loving bagiraga bakazi baabwe I don't know but neyanziza Mr. Sozi neyanziza you don't know kyonkoledde bantula nendowooza bannange yayise kuba mekanajja enjo you know bati mbaagala nnyo bannange baagala nnyo Basozi family mwe bale kumpuliriza. Wow, finally. Boba wawulidde ebitundu bino ebiina byonna n'obimalayo, njagala kubuulira ky'oteemanyiiko. Bobanga ddala obadde tokimanyi. Ekimu ku bintu by'olina by'otamanyi, olina kye bayita obugumiikiriza. Nkiddemu,
bobanga wawulidde oba following story eno okuva ku kitundu ekisooka paka ku kyokuna byonna n'obimalayo ebimu ku birabo by'otomanyi nti obirina kyekirabo ekyobugumiikiriza. Lwaki? Ba introvert bano abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abatamanyiira kuba social, abatamanyiira kuba mu bantu, balina obulamu bungi bwe baba nabwo nga babwekuumidde. Omukutu guno gusikiriza nnyo abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi ababeera mu bulamu bwabwe bwokka, batya okwogera ebizibu byabwe, batya okubajaajinga, tebeesiga bantu, bayinza obeesiga mu birala si bizibu byabwe. Batera okubeera ng'obulamu bwabwe ate bukola nnyo okugasa abalala naye nga tebatera nnyo kugulamira bulamu bwabwe abalala okujja okubayamba. Babeera bokka. Kati bafuna omukisa okutuula ku bitanda byabwe, mu ntebe zaabwe, mu mmotoka zaabwe, mu busonda ne barecordinga love stories zaabwe. Batera okwagala okwogera byonna oba mukigenderedde. Afuna omukisa n'agamba aba ayogera kino n'ajjukirayo kiri n'agamba kana kino nkyogere. Ate bw'oba otandika okubiriza biwulyange ne kati ate lwaki agenzeeyo. Bw'omugumiikiriza n'abimalayo ogenda okubiraba ng'abigattaganya biba birelatinga mu story. Kati musaasire nze waliwo gw'owuliriza n'ogamba nsaba onterereze ku kino mbadde nsaba n'akikuddiramu. Kale weerangirire mu balina ekirabo ekyobugumiikiriza. Abamu bayinza okuba nga tebalina bugumiikiriza oba okuwulira. Ayagala story bajogere nga bw'ayagala, bagiwe vibe nga bw'ayagala, ono abeere ng'oli ekitasoboka. N'enjala nakino ate nkikutegeeze nti stories zino abazisharinga ebiseera ebisinga batera okuba nga be balwadde abeetaaga okujjanjabwa. Okujjanjabwa kwe kuliwa kwe kw'okwogera ebyo ebibaluma, kwe kw'okwogera kw'ebyo ebibatuuseeko. Mulimu bemanyi okudda mu inbox nga wala sister bannanga olabye. Wala na sister okinkoze naye kale katugenderawo. Kale kampulirize ng'omuwulire akwesezza omukisa. Waliwo story nungi. Ne stories eri story ndowooza erina ebitundu biringaaga. Yagikolanga essaawa emu n'ekitundu. Naye audios ziringa 2 naye nga tekuliiko ekka wansi wa ssaawa. Kati otwa n'ogiwulirizaako n'oga kati kangikomyawo. N'ogiwulirizaako kati nenze mbamanyi. So leka kusinziiranga eyo story tebagikukaka girabeko ky'osobola pozinga. Bw'oba olina obudde obugiwuliriza yonna ng'ogiwuliriza tezigenda vaawo. It's not a TV show nti kati kyeweddewo tosobola gy'accessinga. You will find it here. So Angel manyi nzinze okkakkanye olw'okwogera ebyo bikutuuseko ate byebyo obadde ku mulamwa nnyo ng'oyogera ebyo ebikutuukako ebikukwatako. So nebaza Katonda nti finally na kino kituuseko okweyabya kwebyo bikutudde ku mutima. Kizibu kitalo nnyo eky'abantu bababiri abaakufaako ate nga toliwo. Waliwo ne sister waffe nnaku zino tetunaba naweza wiiki twogerezganyaako naye awo bambi n'ava ne ku kyeya jjajjanjabe maama mu Juni ono amala okulowooza nti kati maama alinga atereddemu addayo bannanga abadde yakaddayo maama n'afa. Kyokka ng'essuubira lyonna libadde limanyi nti nkoze kyenkoze maama agenda kubanga mulamu. Obusente bwe bugenze, omulimu agutadde mu lusuubo, ate maama amufuddeko tamuziise nako. Olinayo ayina ennaku eyo nkitegeera omuntu bw'agamba nti afiiriddwako omuntu we ng'ali ku mawanga. So netubaza Mukama akuwadde obuvumu n'oyogera nga n'okukaaba tokaaba. Kitegeeza nti Mukama akuwadde ekisa. Okyalina okutya okudda e Uganda. Nsaba Mukama akunyiga ebiwundu ebyo omwana w'omuntu by'atasobola kutuukako, akutowolokose, akuwe essuubi nga bw'olabyemu ekifaananyi kirala eky'abasajja. Nogamba nina ekifaananyi kibi ku basajja naye abasajja 10 ku 10 at least bo balimu empeka emera. Oyayana buyayanyi kufuna omu ku abo. Kitalo nnyo ekyokufiirwa abantu bonna Mukama anyiga ebiwundu ebyo. Kati ensonga enkulu ye ya munnaffe omulenzi waffe atuddedeza tutambuliddeko emyaka 8. Nkwebaza okukuuma embuzi yaffe oba yo kati eri mu mbeera ki bannanga ofubye. Webale kunyiikira tojjanga okwo ate tusaba Mukama okuguma okwo okwerekereza okwo okwekuuma okwo Mukama akusasula ekisinga. Oleme kwegizonga maama nenjikumira ebbanga lyonna nerigenda eryegwa ku pamtaleewo nga talina yadde empeka emera bw'ati mu ye. Mukama akuwa ekisa okwekuuma okwo obwesigwa obwo
abusasula ate abusasule musera mu linnya erya Yesu. Kakati omulenzi ono akutambuliddeko ebbanga ery'emyaka 8 sobola mubuusa maaso sigenda kukaka kumwagala naye njagala omwetegerezeko. Waliwo olumu nina abantu bensisinkanye, waliwo omuwala yaggula olutalo ku musajja eyamukwana ng'akuba mukube ng'akwata amayinji ati nga talina nakye bannange Mukama jampa ekisa love story yonji baleetere ate bo njala mbaleete nga mubalabako ng'agoba mugobe oba emyaka emeka bannange nga tamwagala. Olwaleero bafumba abawedde emirimu ate abasanyufu Mukama ate abasitudde n'abawone ku nsimbi n'abawa ezzadde babuvunaanyizibwa nnyo naye teyamuwagala ate tulina be tuwulidde. Nolwekyo omusajja ono mukulemerako ennyo. Kisoboka okuba nga ssebo ne sitaani anaakulumya alemeddeko, kyokka kisoboka okuba nga Katonda akuteereddewo ekisa ebbanga lino lyonna. Omusajja ono nga waali kyenva nsaba oseetuleko ekigere si kumukkiriza n'ebyayogera nti akulinze atya. Bw'agamba nti akuwaddeyo omwaka twagala tukakase baako okunoonyereza kwokola baako. Omusajja ono okufuba kwafubye myaka 8 alemeddeko. Nsaba take the challenge not to accept him but take step to know ddala gaayo ono ali biki. Bw'abanga alina empeekera z'otasobola then please don't go. Bw'ozuula nti already ali married please don't. But olumu waliwo emikisa gye tuyinza okuyitako nga kibaddewo. Waliwo abantu baffe be tuyinza okulekawo ne tugenda tukalakala n'abala. Please take the challenge. Omugobengo leka kumunoonyako nsonga just gye weekwasa bwekwasa. Twagala ensonga eziri genuine nga sigwo zikozinga naye ng'olwedde ziri ku ye. Ekyokugamba omwaka mulamba oyongereyo omulala mu ngeri y'okumwegobako tekimala. Twagala tuzuule kubanga oyinza okuyingira mu bulamu obulala mu maaso n'ogamba ng'oluvannyuma ozudde nti ddala omulenzi ono yali abitegeeza. Omusango gw'eggyeko wejjerere ng'ogamba nti omusajja ono muwadde omukisa naye bino byenzudde na kino and I am not comfortable. Oba ansayo nzizeemu sikugambye kumukkiriza sikugambye kumugaana naye nkugambye kutegeera ddala byayogera byebbyo. Bw'ozuula nga byebbyo then naawe ogeraageranya ng'omuntu. Myaka 8 si mitono. Bw'aba ddala nga ali kwalaali emyaka 8 omuntu ono aba akuliyo. So ekyo njagala kikomyawo. Nkutwala mu love story eziddako mama funa biberenge weeteeketeeke kubanga mama gino najate bannange gino miggo gya sinema. Gwe Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.